Aba NRM abeesimbyewo ku bifo eby'enjawulo nakati bakyagenda mu maaso ne kaweefube waabwe ow'okunoonya obuwagizi bwa kamyufu akagenda okubaawo ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi guno. Wabula emivuyo okukubagana okwonoona ebintu eby'enjawulo bye byefuze kakuyege wa NRM nga bangi balabiddwako nga babuuseewo n'ebisago abandi nga baluguzeemu obulamu. Kino kye kiwaliriza ab'ebyokwerinda okuva mu bitundu by'e Kamuli okukuba olukungaana okwogera ku nsonga eno. Olukungaana olutakkiriziddwamu bannamawulire lwetabiddwamu abamu ku beesimbyewo okuva e Kamuli, abakuumaddembe, ba RDC n'abalala. Mu kwogera kwabwe balabudde abeesimbyewo okwogera n'abawagizi baabwe okukomya ebikolwa by'effujjo. Bafeeyo babagambe abawagizi baabwe balekeraawo genda nga bakola ebikolwa ebyo eby'effujjo ebyokucokooza n'ebyokucokooza. N'abawagizi muwagire mu mirembe. Tetujja kukkiriza mbeera kulaba nga abantu balwana nga n'okulonda tekunatuuka. Bano bategeezezza nga n'ebidduka bye bakozesa bwe bisusse obungi ekintu eky'obulabe eri abakozesa ekkubo abalala. Ekyo nakyo tukikkaanyizaako nga buli candidate agenda kutambula n'emmotoka ezitasukka 3. Omwogezi wa poliisi mu Busoga North Michael Kasada agamba nga poliisi balina emisango gye bali mu kunoonyerezaako egy'okulwanagana okuva mu bawagizi ba NRM. Ne tubeera n'emisango egy'okwonoona emmotoka baakubye endabirwamu z'emmotoka nga 4. One side oludda olumu zaabadde 4, oludda olulala emmotoka emu. Olukiiko oluwedde ye Masitula Namatovu eyeegwanyiza eky'omubaka omukyala owa munisipaali y'e Kamuli n'atandikira we yakomye mu kukuba kakuyege we. Ono akulembeddwamu aba boodabooda ab'emmotoka era obwedda agenda awuubira ku bawagizi be. Wakati mu kumatiza abalonzi be alabiddwako ng'afukamira okusaba abalonzi okumussaamu obwesige. Abamu ku beegwanyiza ekifo kya Kamuli Municipality kuliko omubaka Baroda Watongola Kayagga, Masitula Namatovu, David Kazungu, wabula ng'embiranye eri wakati w'abakyala bombi.